Alhamdulillah, erinnya nze Musa Kwamira Katende nga nze general manager wa Mambo Restraunt. Linda kuyogedde Katende. Yes. Katende mumanyi waffe eri kibibi Butambala. Yes. Mashallah. Kibibe Butambala, kibibi. Mubajungute. Mubajungute. Maka wa Uganda. Maka wa Uganda. Yes. Ku Mambo okolangani? Nze general manager wa Mambo Restraunt. Ate nonga okugu bwange ndi chef. Okuguka mu byakufumba mu kuteekateeka byakulya. Kuteekateeka byakulya. Yes. Twetaaga okubanga tutegeera omuntu awuliriza Part of Africa Radio. Restaurants mpitirivu nnyo eziri mu Uganda wano. Mambo engeri gye mukwasaganyaamu ensonga zammwe mu byokulya, mu byokunywa eyimiridde etya ng'Abasiraamu? Alhamdulillah, neyanziza mwami Sonke ekibuuzo ekyo. Mpozi company eno eri registered as a Mambo Halal Restaurant. Oh. Erinnya lyaffe tuufu. Mambo Halal Restaurant. Era bw'obanga olina kyoyagala okukola naffe kyonna ekiri mu buwandiike kazibe empapula simu tetukoma mu mpapula nti twawandiisa linnya naye naffe abagikulembera tukolera ku nkola ya halal. Mu nkola eno ya halali linda katono lwaki mwawandiisa Mambo Halal Food Restaurant? Concept eno bakadde baffe abatandikawo business eno bakama baffe ba director batambula nnyo mawanga agatwetoolodde Saudi Arabia, Dubai, amawanga ago agalimu enkole za halali kata kale bwe batambula bakoppa concept ne bagamba kino waffe kibadde tekinnabaayo okubeera nti ekifo kitunda mmere naye nga kigaba halali service, halali food, buli kyosangawo nga kiri halali. Ne basalawo bakireete wano mu Uganda era ne batandikawo branch eya Parker Enkadde Mall ye yatandikawo mu 2018 ne tutandikawo restaurant eyo nga tukola halali service, halali food, buli kimu kiri halali. Awo nno wetwava ne tutandikawo ne branch endala ekansanga ku UK Mall era nayo ya halali. Yes, era nayo registered wansi as halali, Mambo Halal Restaurant. Omuntu awuliriza Part of Africa Radio because tutandika okutunuulira mufumbire eyo. Oluusi ne ba service providers aba providing mutegeera mutya because oluusi oyinza okutumya enkoko oba ennyama mu bucha oba gye bagisalira because kitandikira eyo. Ono omuli agenda okujja yakisanga ku suwani tutunulemu keeri gye mujja enkoko gye mujja obwa halali obwo because tubeetaaga eri awuliriza ajja alya enkoko ng'ategedde nti yes muwadi yekisaze. Mpozi toyinza kwogera ku halali n'oyawukana na busiraamu. Obusiraamu bw'obanga obutegedde obanga tobutegeera naye ye watandikira ekigambo halali ye wava ekigambo halali. So ffenna abaatandika restaurant eno enzikiriza yaffe ya busiraamu though nga tulinamu ne bannaffe abatuyambako mu bintu eby'enjawulo abatali basiraamu naye ate nga nabo baagala nnyo enkola zaffe ez'obusiraamu. Kyova olaba bw'ogenda ku bbuca ne baga nti yona ye yasaze ente eyo n'abatali basiraamu bagaana beesika bagamba yona yatandise ddi okutusalira ente. So kati ngaffe Mambo Halal Restaurant tulina ba suppliers kituufu abatusupplying ebintu ebimu naye ate ebimu ffe tubyekolerako ng'enkoko tulina omuntu papasire nga ye yatuyambako mu kusala enkoko zaffe era nga tumumanyi nti Isa yasala enkoko ezo era ne bw'ojja n'ogamba nti Isa yaliwo mu kiyungu nga baga nti Isa y'oyo ayinza n'okujja ng'abunye ebyoya by'enkoko ku ngalo ng'ava kuzisala. Bwe tudda ku basupplier ng'ennyama y'ente ey'embuzi bwe tuba tetunnaba kugenda kutandika kukola naawe tusooka ne tumanya gy'okolera ne tusindikayo abakugu baffe ne balambula ne bakakasa nti really omuntu ono mu ekisooka atambulira ku nkola ya halali kuba ne bw'ogenda mu lufula kati waliwo enkola egobererwa. So tugenda mu bantu abali genuine era ne tubategeeza concept yaffe era be tukolagana nabo be tusupervisinga buli mwezi buli budde okumanya nti tukolera ku nkola y'emu ya halali ebintu bikakafu birungi ate era biyonjo. Ne bwe kuba kufumba wali mu kiyungu omwana asala akatungulu asooka kusoma bismi ateeka omunnyo mu nva asoma bismi. Kale nno bw'obanga otambula n'abantu abafaanana bwe batyo enkola eza halali zikwanguyira nnyo okwenfasizing oba okuteeka mu kampani yo kubanga tukitunuulira nnyo kababe baana bano abaweereza
tufuba nnyo okulaba nti omwana ze yaani oyinza okwekanga nga mulimu abatali basiraamu naye tulina abaana abasiraamu Mwami Sonko bangi bwe batunuulira enkola zaffe ze tukolamu enkola eza halaali ogenda okulaba omwana yajja ayambala obusikaati obumpi takyayagala bwambala ogenda okulaba yeebikkiridde kubanga ffe abaana baffe baweereza beebikkiridde yes abamambo toyinza kusangawo omwana omutwe guli bweru nti aweereza tekisoboka ensi abantu baagala nnyo ebintu ebyo bisika naddala oluusi olwaganaga nti abakyala batadde mu bizinensi mwe okulabika nti abaana mubabikka okubanga yenna mubiri tojja kulaba ku ntumbwe tojja kulaba ku ekyo kiyinza okuviirako oluusi okuseerera mwe mwatunulira kiriwa kino ekyobusiraamu gamba nti nga bwe tuli halaali abaana babe nga beebikkiridde ABCD omanyi Mwami Sonko buli lwosooka okusoosowaza Katonda kyayagala naye akusoosowaza mu byonna byokola kati twatunuulira ensonga bbiri twatunuulira nti katuleete ekintu ekitabaddeewo waliwo abakinoonya abakyagala nga babadde bakinoonya yonna ogenda omusajja ng'oli tugeze sheekh olina ajatiwo omwana najja okuweereza ng'entumbwe zonna ziri bweru omutwe guli bweru ne weesiwala oluusi nekikuleetera n'endowooza endala naye ffe twatunuulira ne tugamba nti katuleete ekitabaddeewo enkola eyo etuyambye nnyo nti etuleetedde abantu bangi tetusuubira nti basobola okujja omuntu aliko emmotoka ye waggulu ku Kampala road eri n'aserengeta nga azze kufuna halaali service na halaali food kale nno ne tulowooza nti oba oli awo ate nga kikakafu Allah atutemera amakubo olw'okuba tuteekesa ekisooka mu nkola abaana ennyambala ennungi kubanga omulembe guno Mwami Sonko abaana bambala bubi naye ffe wakati mu kuweereza emirimu ate tutuukiririzaamu n'amateeka ga Mungu ge yalagira ate ne bizinensi nebanga etwala Mwami Musa Kwamira twetaaga okwongera okulabika because akadde ndaba kantwala ntatinda wano ye taata ebyokulya tubitegedde ebimu ebyokunywa because eriyo abantu abaagala amazzi ogenda okwakana nti amazzi gano kino ekyokunywa akatunda ebyo byomufaayo nnyo ku kasitoma ze amazzi gano ekyo kyobuuziza Mwami Sonko akatunda kano ekyo kyobuuziza Mwami Sonko abantu bangi tebakimanyi nti waliyo amazzi agali halaali n'agatali naye kkiriza nkitegeeze bannayuganda nti waliwo amazzi agakeberebwa ne gakasibwa nti agamazzi gali halaali ekyokulabirako mu mazzi gano agatundibwa sikubye kalango naye amazzi aga Aquaship go gaakakasibwa nti agali halaali era ffe bw'ojja mu restaurant ge tusooka okwagala okuguza though omuntu ayinza okujja nga yalookingira mugali amalala naye ffe tukugamba nti lwaki gano ge tusooka okuguza kubanga gali halaali gatambula n'enkola yaffe ate ku Mambo tulinawo ne mashini yaffe purifying amazzi mashini eyo ekyali mpya nnyo katale abazimanyi bazimanyi naye mashini eyo bodira gano amazzi ge tutunda tugeze amazzi aga mineral water agatundibwa katale n'ogateeka mu mashini eyo liita 2 yo ekuwamu liita 10 eddamu n'ega purifying n'ekuwamu liita 10 egakuliitya mashini eyo abasajja bagikola nga mashini ya njawulo nnyo efiltering okusukka ku companies ezifiltering amazzi kyezikola era amazzi ago bw'obanga ozze ku Mambo Restaurant ojja gasangawo liita y'amazzi ago ya mutwalo naye gayamba bano banyina pressure simanya nafuna stroke bw'onywa amazzi ago n'oganywera ebbanga lya myezi ng'ebyo otandika okufuna enjawulo so kati ffe amazzi ago ecupa emu liita emu ya mutwalo olw'ekyo ekyenjawulo kye gakola era abagamanyi bo bajja ne bagagula era bw'otuuka ku Mambo obuuzabuuza mwana nti njagala amazzi ag'enjawulo akolagawo we tugatondera ate ekyenjawulo tetugaleeta nga gali pakiti bagakamula wali ng'olaba ne bateekamu ecupa yo nejjula ng'ogiraba ne bakusaaniikirako ne bagantwala amazzi ago naye ekyenjawulo ku mazzi gali Mwami Sonko kye nageewuunyako toyinza ganywa n'ogawulira nga gakutudde mu lubuto nti olubuto luzimbe nywedde nnyo amazzi go gaba mawewufu ate siga emazzi gonywa kwagamba bagakola machinery bagikola ng'emmere yammwe Mwami Sonko tulina ebika by'emmere bingi olina akamere koolanga ka chicken pirawa tukyasinza okukola pirawa asinga Kampala tulina chicken pirawa olusaniya tulina olwaleero luno si lwakutaano tubaayo ne promotion ya pizza
oguleemu ne bakuwa 2 muteekamu ka prestige kano kaba byonna bibaamu amisongo bibeereramu ddala tukola ffe tukyasinza okukola pizza ennungi omuntu akiwakanya ajja atesitinga ku pizza ya Mambo olwaleero oguleemu ofuna mmere oguleemu ofuna 2 ate ne ku Monday era oguleemu ofuna 2 ennaku 2 mu week njagala kulabika nkusiibula winayo akatale kozi kamba wendagiriro yaffe Mambo Halal Restaurant esangibwa ku Park Nkadde Mall 3rd floor bw'otuukawo ku Park Nkadde Mall wansi awo buuzabuuza Mambo eriwa ne bakulagirirayo waggulu tulina ne branch ekansanga ku UK Mall era nayo gye tuli atwagadde enamba zaffe ez'essimu ziri 0775 47 8 45 oba 0757 0757 17 0825 bwemba noonya mmere eri halal ojja ku Mambo Restaurant nkusibudde ate bwe bw'oba oyagala service eri halal ojja ku Mambo ku Restaurant mikolo mufumba tufumbira ddala ku mikolo tukola outside catering yagadde bino byonna obimanya otukubira ku namba ezo za simu n'ojja n'okola ki n'ofuna okumanya tulina n'omuzikiti naawo era bw'omala okulya wano ng'oyambuka wali waggulu ng'osaala so si kubaswala nti sola tugisabye nedda tulinawo ne luumu w'owummulya oyinza okulya noga njagala kuwummula mu weeziri nazo ziri halaali yesebo weebale nnyo balire ddala kkiriza nkome mu ssaawa ey'okubiri Hezbollah musajja mukulu agikulembera